naye bipapula abigaanyi kwata bali mukumenya abantu tubanonyereza abantu babawa obusulu kwata empapula zamwe kwata bakirizani nettaka mukirizani amwe bali wano bafa abantu okitegedde bulungi mutuleta bipapula bya Buganda Land Board Kabaka yali yegaanye Buganda tena yamba abantu batambule batuviire mu aba Buganda banajja batambula tujjalagira abantu babakoleko gavumenti etwala Buganda Land Board muleta bipapula abantu babasasula bebamenye bonna bali ku ttaka lyali kati mutuletere ebyo ani agenda okenda sijja gendayo ofisi bazigale za Buganda batweganyi tuli Baganda tuwagira Buganda abantu bonna bali mu gavumenti oba wakwanga tewavanga kimuwagizi wa Buganda eyagula property kati otuletera fete tunoonya amawulire letibiteri tutomanyi buzibu bwe tulina wano gwe okay banoonya amawulire kati totegeera gwe omanyi omugenzi muzaata yagamba mu bajeti ekiro kunja kisasisako ttupa singa obasanzewo wano wandirabye abantu bali wano bavaano batema abantu banoonya amayumba gabwe kati bantu banoonya amawulire kati woba basanze yanjulidde nti ndi wa Buganda ndese epapula lya Buganda ettaka lya Buganda abantu bawadde n'omusolo naye abantu babagoba ku ttaka Buganda ettaka kwe tujja kutta bano mu mizi genda yiive mutongole twala omuntu wo mutongole gwe abadde asolooza obusulu mutongole abantu obusulu tubadde tubuwaggwe abatuuze obusulu badde babuwaggwe abantu baka bamazima gavumenti ebyo ettaka lyabwe nga mujja muzingana n'obukale tuli ba Buganda muvaawa mmwe Kabaka mwamuwambadde akyaliwo babbimwe mwemulowooza nti ffe mwemulowooza abantu tebaagala Kabaka waabwe mujja musinga Kabaka waali singawo ebiri singa tukaaba babbimwe musiriwala abantu basula bweru eri Buganda kubayo babajjako obusuulu